Whatever Jesus wants to do in your life, He wants it to be permanent. Because He wants you to testify forever. Tewali kinyinza Katonda ng'okaddiwa nga wakyaliyo ensi ey'okulya. Ndi wano nga njogera gy'oli bw'olisobola okwewangula tewaliyo lutalo lulikulema kuwangula. Gamba nti amiina. Ephesians 6 verse 13. Kubanga tetumeggana na mubiri na musaayi wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi. Era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima era nga mwambadde n'ekyomu kifuba bwe butuukirivu era nga munaanise mu bigere byammwe okweteekateeka kw'enjiri ey'emirembe. Era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza eneebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Muweebwenga n'esseppeewo ey'obulokozi n'ekitala eky'obwogi obubiri, ekyo nga kye kigambo kya Katonda, nga musabanga buli kiseera kyonna mu mwoyo n'okusaba okw'okwegayirira kwonna, n'okwegayiriranga abatukuvu, okusaba okwo mu kunyiikira kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu bonna. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. I just want to help you understand njagala kukuyamba otegeere what you joined when you got born again. kiki kye weegattako kye wayingiramu bwe walokoka. Who are you today? Era gwani leero. What does it mean be born again? Kitegeeza ki okuba mulokole? What does church stand for? Ekkanisa eyimirira ku lwaki? Why getting saved? Ye lwaki tulokoka? What did you join? Kiki kye wayingiramu? When you got born again, bwe walokoka you did not join a party. teweeyunga oba tewayingira mu mbaga. You didn't join a celebration. Tewagenda mu kujaganya. You joined a war. Weetaba mu lutalo. With your knowledge or without. Ng'otegeddeko banga tomanyi. You joined an ongoing war. Weetaba mu lutalo olwali lugenda mu maaso. That has been going on since 2000 years ago. Olubadde nga luyinda emyaka 2000 egiyise. Getting saved okulokoka means to be recruited kitegeeza kuwandiikibwa majje. Into an army okuwandiikibwa majje that has been fighting agabadde galwana for this long. ebbanga lino lyonna. If you never knew what salvation is all about, oba obadde tewamanya bulokozi kye ki, you may need to deregister yourself. wandyetaaga okuggyayo erinnya lyo. You may need to withdraw. wandyetaaga obbivaamu. We are on the front line. tuli weganyookera. We are fighters tuli balwanyi. and the fighters of the Lord, abalwanyi ba Mukama. not fighters of the world. abatalwanira nsi. And our commander, nga ne komanda waffe his name is Jesus Christ. omutuumizi waffe erinnya Yesu Kristo. And his father nga ne kitaawe is called the Lord of hosts. ayitibwa Mukama ow'eggye. Lord of hosts means
chief of the armed forces. kitegeeza muduumizi w'eggye ekwasira ebyokulwanyisa. That is one of the names of our Lord. Eryo nno lye limu ku mannya aga Mukama waffe. Many years ago, before I got born again, Myaka mingi nga sinaba kulokoka, I used to think nalowoozanga that God nti Katonda is having the characteristics of a pope. nti oba oli awo afaananya empisa oba enkola nga paapa bw'abeera. Because I was a Catholic, Kubanga nali Mukatoliki, and they had painted many pictures in my nga mind. baali basiize ebifaananyi bingi mu bwongo bwange. One of the pictures the Catholic religion painted in my mind Ekimu ku bifaananyi eddiini y'Obukatoliki bye yali esiize mu bwongo bwange was to make me think kwe kundowoozesa that God nti Katonda is like a pope, alinga paapa, and God dresses like a pope, era alabika yambalira ddala nga paapa, and he talks like an old pope. nga ne bw'atuuka okwogerayogera nga paapa akaddiye. Because that's what I grew up hearing. Kubanga ekyo kye nakula mpulira. Whenever they used to talk, Abamukiikira bwe baatandikanga okwogera they could say, ng'agamba, "Mwimuse emitima." raise up your hearts, Then we could say, "Tugirazize eri Omukama." and we say we forward them to hold the Lord. And then they could say, Then they say, "Twebaza Omukama Katonda waffe." we thank the Lord God our Lord. Then they could say, "Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa kiteekwa." For it is worthy and it is a must. Kituufu ddala kyekituviramu It's the right and why we n'okulokoka. get saved. Don't blame me Kati tonnenya if that made me think that even God speaks like that. bwe kibanga ekyo kyandetera okulowooza nti ne Katonda bw'atanula okwogera ayogera bw'atyo. That's what I grew up hearing. Ekyo kye nakula mpulira. So I thought Nalowooza that God is an old pope nti Katonda alinga papa omukadde wearing a lot of robes, ng'ayambadde ebyambalo bingi nnyo, walking like this. ng'atambula bw'ati, And when he begins to talk, ng'era bw'atandika okwogera he just says, agamba, "Omukama abeere nammwe." may the Lord be with you. That's what I heard. Ekyo kye nalina mu bwongo, That's what was painted in my mind. kye kifaananyi kyali kisiigiddwa mu bwongo bwange. It was until I read the Bible Namala kusoma Bayibuli and I realized ne nkizuula that God is not like that. nti Katonda ye tali bw'atyo. He is a soldier, Katonda mujaasi, a military commander, muduumizi w'amagye, the Lord of hosts. Mukama ow'eggye. He doesn't have one. Talina na ggye limu, He has got different battalions. alina ebiwayi eby'enjawulo eby'amagye. Himself is a fighter, Ye mulwanyi, and his armies are there to fight. n'amagye ge galiwo kulwana. Some of you will be very surprised when you reach in heaven Abamu ku mmwe mujja kwewuunya nnyo nga mutuuse mu ggulu, to find a different picture, a picture that you never even thought about. okusanga Katonda ng'ekifaananyi mwalabikira temukirowoozanga nako, Because he's a soldier, kubanga ye mujaasi, and his children n'abaana be are meant to be soldiers as well. balina kubeera They are bajaasi, supposed to be fighters. balina kuba balwanyi. Let me hear someone say amen. Ampulireko agamba amiina. He is the Lord of hosts. Ye Mukama ow'amagye. When he spoke, the mountains caught fire. Bw'eyogera ensozi ne zikwata When he omuliro, descended down, bw'eyakka wansi the mountains caught fire. ensozi ne zikwata omuliro, The rocks break. enjazi ne zaatika. He's not a joking subject. Si kyakuzannyirako, He's a soldier. ye mujaasi. Tell somebody next to you that my father is a soldier. Gamba kule nti kitange mujaasi. That is why I'm always say soldier. Nsonga lwaki ndi w'amagye. You know, when you are a father Omanyi bw'oba taata but also a soldier, ate nga oli mujaasi, it is easy to inspire your children to become soldiers. kyangu nnyo okwasa abaana bo mu babiro oba okubatendeka mu bujaasi. That's why you should never blame the president. Y'ensonga lwaki temulina kunenyanga pulezidenti. That why his son is a soldier. Lwaki ate mutabani we naye muserikale? Sometimes it becomes automatic. Oluusi kifuuka ekyenasula kyokka. You are a fighter because your father is also a fighter. Oli mulwanyi kuba kitaawo mulwanyi.
It's within the genes. kiri munda mu musaayi, It's within the feelings. kiri munda mu busimu. It's what the Father expects you to do. Ekitaata kyakusuubira okukola. There is no soldier Teri muserikale who would want to produce weak children eyandyagadde okuzaala abaana abanafunafu who cannot do anything. abataliiko kye basobola kukola. No soldier can enjoy that. Teri musirikale asobola kinywa. Every soldier would want their children to be soldiers Wa amagye yandyagaliza abaana be babeere b'amagye because they love it. kubanga bakyagala, They feel it. bakiwulira, It's part of their life. kibatundu ku bulamu bwabwe. Now listen to what the Bible is suggesting to us here. Tuwulira Bayibuli kyeteesa gye tuli. In verse 13, Mu lw'ekumi take on the full armor of God mutwalenga ebyokulwanyisa ebya Katonda byonna that you may be able to withstand osobole okuyimirira in the evil day. mu lunaku olubi. The question is, Ekibuuzo kiri nti if there is no fighting, bwe watabaawo okulwana, what do you need armors? ebyokulwanyisa byetaaza ki? If you are not meant to fight, Bweba si byakulwanyisa, if you are not called to fight, oba tewayitirwa kulwana, if you are not a soldier, oba toli mu serikale, if there is no war to fight, oba tewaliwo ntalo za kulwana, why do you have to take the full armor of God? lwaki olina okutwala ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda? As a matter of fact, the Bible encourages you not to take quarter, Ekyamazima Bayibuli tekukubiriza kutwalako kimu kyakuna, not half, si kitundu, whole armor, wabula ebijjuvu fully loaded. ng'ojjudde wenna. When you go on the front line, Bw'ogenda weganyokera, the Bible expects you Bayibuli ekusuubira to go fully loaded, ng'ojjudde ebyokulwanyisa byonna, not taking any chance. nga tewaliiwo kugezesa. You don't take chance in this battle. Mu lutalo luno temulimu You byakugezesa. don't take some armor. Totwalayoko ebimu, You don't take quarter. totwalayo kimu kyakuna, You don't take some of them. totwala ebimu ku byo. When you go on the front line Bw'ogenda weganyokera in this army, mu mugye lino, on this war, mu lutalo luno, in the kingdom of God, bakabaka ba Katonda, when you join and bw'obwegatamu become a soldier ofuuka omujaasi of the Lord, owa Mukama, you are expected osuubirwa to take the whole armor. okutwala ebyokulwanyisa byonna. Let's see the armor are for what. Katuwulire ebyokulwanyisa byaki. Go back to verse 12 and you're going to see something there. Naye mu lw'ekumi liko ky'onoolabawo. Mami Cindy, can you read verse 12 for us? For our struggle is not against the flesh and blood, There is a struggle. Somebody say struggle. Kyogere nti olutalo Now struggle means a war. kitegeeza kulwana, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Did you hear that? okiwulidde ekyo? When you got saved, Bwe walokoka, literally you said mu ngeri nyangu wagamba that I have joined the army. nti neegasse ku ggye. When you confessed Jesus Christ to be your Lord and Savior, Wayatula Yesu Kristo okubeera Mukama era omulokozi wo. in other words you Mu said, ngeri endala wali ogamba I have accepted nzikiriza to join okwegatta this army ku magye gano, and I'm now available. era kati wendi. This is a war. Luno olutalo, We are at a war. tuli mu lutalo, We are in a war. tuli mu We lutalo, are fighting against the Satan's agents, ne bajeti ba Sitaani, against every wickedness tulwanyisa buli bubi. in the spiritual realm. Eyo mu nsi y'omwoyo Is full of demons wajjudde emizimu who want to ensure egyagala okukakasa that the devil's will is done here. okwagala kwa Sitaani kukoleddwa wano. That is what we deal with Ebyo bye tuwaŋŋanga, against the powers, ab'amaanyi, against rulers of darkness, abafuzi ab'omu kizikiza, and authorities that sit in the heavenly realm. n'obuyinza obutula bifo ebya waggulu. We are not fighting human beings. Tetulwanyisa bantu, We are not fighting people. tetulwanyisa bantu, You are not fighting that stepmother of yours whom you hate most. tolwanyisa oyo stepmother You are w'okyawa, not fighting your boss who is against you. tolwanyisa mukama woyo akola You are akuyiganya, not fighting that person you think is your competitor. tolwanyisa oyo gw'olowooza nti akuvuganya. Christians do not fight like that. Abalokole tetulwana bwe tutyo, We are meant to fight. nti tuliwo kulwana. And normally soldiers Ate bulijjo abaserikale dress up, combats. bambala ebyambalo. Tewali omuserikale agenda ku lutalo No soldier ever goes to the battle nga tali mu uniform. without a uniform. Omutume Pawulo yannyonnyola uniform eno bw'efaanana The Apostle Paul described this uniform the way it looks. nti mubeere That you be, nga musibye mu kiwato kyammwe that you have in your waist omusipi
the belt. tewaliyo uniform etabaako musipi. No uniform which has no belt. Omusipi gulina emigaso ng'ena. The belt has about 4 basibako zinzimi ey'amazzi. They put there their water bottle. basibako grenade. They put there their grenade. abamu basonsekamu ne pistols zaabwe. Some put their pistols here. nazo zibeera ku musipi. They are in the belt. Omusipi gulina omugaso omulala. It has another benefit. era nga guno omukulu nnyo. And it's very important. era yensonga lwaki buli musirikale agulina. It's why every soldier has to be the belt. mu busirikale. In the army. mu magye. In the army. tewaliyo bukakafu. There's no guarantee. nga banaakuwa empale ya sayizi yo. That you'll be given a trouser of your size. mu magye tebakubuuza nti oyambala They mmeka. don't ask you your size. eriwo gy'otwala. You take what is available. ate mbu bw'ogezaako gikendeeza. And if you try to put it to your size, nagwo musango. that's a crime. nolwekyo oliwaddemba okuba nga oyambala sayizi 35 So you can be of 35 ne bakusimba 45 and they give you 45. olina gyambala. You have to put it on. kati ojja Now kumbuuza you ask me, enywera etya mu kiwato. how can it stick in your waist? musipi It's the belt. we gugitereeza. It's what puts it right. okuŋŋaanya nkuŋŋaanya oti Just gather it around your waist n'ogisiba omusipi and you tie it. You got it to the waist. n'enywera. The belt. kubanga ate bw'otagisiba na musipi So if you don't tie it with the belt, essaawa eyinza okutuuka nga yakudduka. time might come for you to run. oyinza okudduka ng'ogoba mulabe. Perhaps you are running after the enemy, oba si ekyo ng'omulabe yakuleese nga or kakaaba. you are running after by the enemy. kati empale bw'etabaako Now musipi if your trouser has no belt, yo yennyini yeegwa you fall down. n'ekutega ne weefuula ekigombe katabya It lumonde. will trap you and you fall. kati obulaba abasirikale bagezi. That's why the soldiers are buli musirikale every soldier. oba empale emutuuka Whether the trouser oba is fitting temutuuka or it's not fitting, erina okubaako it omusipi. has to be the belt. omusipi gwe gukwata empale. It's what holds the trouser. buuza yakulinanye ndi musirikale gwe That's your neighbor, you soldier. olina omusipi. You have a belt. kati ojja kumbuuza You'll ask me, musumba ebyo bikwataganirawo ate ne bayibuli. how does it connect to the Bible? empale y'omusirikale wa kristo The trouser of the soldier of Christ ebeerako omusipi. has a belt. so si guno ogwakolebwa mu ddiba ly'ente. Not this one of the cattle hide. omusipi guno baguyita amazima. It's called the truth. gamba nti amiina. Say amen. bw'oba oli musirikale wa yesu Even a soldier of Christ atalina mazima without truth, toyogera you mazima don't speak truth. olimba You a liar. byosuubiza si byokola. Promise and don't do. beweewolako tobaddiza. When you borrow, you don't musirikale pay. gwe You soldier, empale yo teyina musipi. your trouser has not belt. era bw'osingana ng'omulokole If you meet a born again, ng'akulimba when he's lying n'omuzuula ng'alimba and you find him to be a liar, tomalanga budde naye don't waste time with him. mugambe ntegedde oli musirikale Tell him that you are not naye a soldier, empale but your trouser, tekuli musipi. you have no belt. esigadde kugwa. It's about to fall off. tekagula mukono gwo Shoot up your hand. gamba nti ayi yesu Say, oh Jesus, nkwebaza I thank you kubanga oli mulungi. for you are good. nkwebaza I thank you olw'ekigambo kye for the mpulidde. word I've heard. kino ekigambo kibadde It kyange has been mine, era nkitwala. and I take it bwe ndi omusirikale because I'm a soldier owa yesu of Jesus. ŋŋenda kutandika I will begin. okwambala ebyokulwanyisa byonna. Take the whole armor. byonna nja kuba I will nabyo be with them nga all, n'omusipi kweguli. along with the belt. weebale mukama Thank you, Lord. weebale yesu Thank you, Jesus. kubira yesu engalo nga nyingi. Jesus.